Akwatidde ekibiina kya NUP bendera kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu akyagenda maaso n'okunoonya akalulu akanamutuusa mu ntebe ennene ng'olwalira si mu disitulikiti y'e Wakiso ng'apeereza abalonzi aba Busiro North ne South okumulonda asobole okubatuusa mu Uganda empya. Mu Busiro Mambuka, olukungaana Kyagulanyi alukubye mu kisaawe ky'e Ssentema ng'enatuuseyo ssaawa 6 ez'omutuntu ng'abadde awerekeddwako ababaka mu Wakiso. Abakulembeddwa omubaka omukyala Beth Ethel Naluyima avuganya ku kya Busiro North ku kadde ya NUP Ronald Ssemaganda n'abalala era ng'ebyokwerinda bibadde binywezeddwa ebitagambika. Abawagizi ba Kyagulanyi adde bamulindiridde dda bamwaniriza wakati mu ssanyu ne babuba bbendera y'eggwanga erya Uganda mu bbanga ng'eno Omummi Mathias Walukagga agenda mu maaso n'okubakuba omuziki. Walukagga olulabye Kyagulanyi n'amwanjulira Emmanuel Magoola bwe yasazeewo okuwagira oluvannyuma lw'okuggyibwa mu lwokaano kifo ky'omubaka wa Busiro East. Anaddayo mu ttiimu gy'abadde naye mu budde buno twetaagera kiri mateeka kikkirizibwa ttiimu okusayiringa omusambi guno Emmanuel Magoola Matovu nsaba Omubaka omukyala wa Wakiso Beth Ethel Naluyima akubiriza bannabusiro obuteesamba kulonda nga bw'atyo basomesezza engeri gye balina okulondamu akalulu ke tugendamu. Ssemaganda Ronald akwadde NUP bendera ku kifo ky'omubaka owa Busiro North abulidde Kyagulanyi okusoomoozebwa kwe bayitamu Obusiro omuli amasomero amabi amalala omutali ddagala kyokka nga n'enguudo mbi ebitagambika. Gavumenti emaze emyaka 4 naye tewaliwo kimu na kimu ekyakituusibwa mu constituency eno ate nga constituency yaffe eri kumpi n'ekibuga otambuzaawo bigere. So Mr. President njagala kutegeeza bannabusiro bakulina n'akati kamu ka kibiriiti yekobekabeka alina essuubi lyabwe. Mu kwogera kwe Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera n'asoose kubanjulira ababaka n'abakulembeze ab'enjawulo abavuganyiza ku kaddi ya NUP n'abakuutira okwawagira mu kulonda okubindabinda. Sirina kubuusabuusa bassebo ne bannyabo nti mu kifo kyonna ne bwe mba situuseewo naye ng'omwana mulenzi ono Ssemaganda atuuseewo ensonga zonna ajja zituusa nga bwe nzituusa kubayisa. Sirina kubuusabuusa nti minisita wa local government era nga embaka waffe omukyala asabye abantu okukuuma emirembe baleme kwosebwa nsolo abo abakyokoza n'ategeeza nti okunoonya akalulu baakutandika mirembe nga n'olwekyo tebasaana kukola nsobi mu kumaliriza. Nzize nga mbasaba okubeera abagumiikiriza mwebale mu kikoze baana ba maama. Nzize nga mbasaba okubeera ab'empisa mwebale mu kikoze baana ba maama. Bano abasajja tubatwaliriza mpolampola era njagala tubatwale paka lwakuna. Akalaatidde bannayuganda okubukeereza nkokola ku lunaku olwokuna Ssabbiiti ejja okugenda balonda abakulembeze be baagala banaabakolera kwe basoomooza. Ku lwokuna ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa January bwe tugenda okusala omusango. Abantu batwalagamba omusango twaguleeta mu kkooti y'abantu buli omu ku ffe bannayuganda agenda kubeera mulamuzi. Ku mulundi guno Kyagulanyi asiimye ab'ebyokwerinda olw'okukuuma emirembe nga bwe kirina okubeera ne watabaawo okulwanagana kwonna n'abawagizi be. Oluvannyuma wakati mu luseregende lw'emmotoka okubadde n'ez'ebyokwerinda boolekedde Busiro Maserengeta mu bitundu eby'ekajjansi okwongera okupeereza abaayo okumulonda. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino Practice TV Agale.